Mama Mbabazi atalaaza ebitundu eby'Erakai ne Isingiro n'akubiriza abantu obutalonda gavumenti eriko olw'ebbanga eddene emaze mu buyinza. Mbabazi ategeeza ne Pulezidenti Museveni muntu era nga obukulembeze bwe busobolera ddala okukyuka singa bannayuganda basalawo. Movement ne mumanya tuli movement. Tikwe tinkajirugaga mahali. Unaenda kujinyahamu kiharibu. Na ukajua ni wa movement. Ono asuubizza okwongereza ku pulogulaamu za gavumenti mu ngeri ey'omulembe naddala ng'akuba enguudo kolansi ezituuka ku disitulikiti. Oluguudo lwammwe oluva Rakai ku district headquarter ne lugenda Isingi gwe wadde oyogerako. N'olwekyo mukulembeze gwaffe musuubireko Asuubizza. Mbabazi ababuulidde ebiri mu manifesto mwategeereza nti agenda kutereeza ebyobulamu nga buli muntu aba n'eyinsuwa y'ebyobulamu. Abyamagara nawo tuza kuleetaho ekintu kisya health insurance. Mbabazi akyalidde ku n'eddwaliro ly'eggombola kyokka byasanzeyo byeraliikiza ng'ebizimbe ebimu byafuuka sitowa ez'obummonde. Ng'ali ekyalulangira, Mbabazi akubiriza abantu bave mu tulo naye bakimanye nti embeera gye balimu si nnungi nga yeetaaga kukyusa. Karuga Macholi naruga Karamoja enkuuto ziri kubi. Hono ebicweka byona biwaza n'amazima ali enkuuto zikozirwe korasi n'ezindi zikozirweho. Mu bitundu eby'Isingiro mu ggombolola y'e Lugaga abawagizi be bamubuulidde nga bwe batiisibwatiisibwa abo ebyokwerinda abasabye okubeera abagumu mu mitima wadde nga bawenyulwa kibooko. Beitu ebyo by'okugumaha omuntu tobaasa kuteekateeka ngu tulina n'okukiteekateekaho. Edward Muhumuza yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV.